Okusinziira ku ssentebe wa Kasiita Thaddeus Nagenda bwe badde basinkanye bannamawulire ku ofiisi zaabwe wano mu Kampala, alaze bye bayise ebituli ebijjudde mu namba puleti zino, n'ategeeza nti mu mwaka gwa 2023 bateekayo okuwaba kwabwe mu Paalamenti nga babalaga okusoomozebwa kwe boolekedde ng'abasuubuzi, kyokka tebayambibwa okuleka okubasuubiza nga bwe bajja okukola ku nsonga zaabwe. Twagadde tuveeyo tulage obutali bumativu n'ebigenda mu maaso okukola empya eya namba puleti. Kimanyi bulungi tubaze akaseera nga Kasiita twemulugunya ku nkola eno, era yali ezzeeko mu mwaka gwa 2023 tuvaayo netutandika okwemulugunyizaawo. Bagamba nti gavumenti esaba ensimbi nnyingi ddala eziri wakati w'emitwalo 75 n'okweyongerayo, ekiviiriddeko ebbeeyi y'emmotoka okulinnya. Bano era beekokkodde ebibonerezo ebyalambikiddwa okuweebwa abantu olw'okukozesa namba puleti zino obukyamu. Twabasaba nti abantu basomesebwe n'ebibonerezo bingi n'okutrainingibwa nakyo kigaanye. Tubadde mu miitingi nnyingi tugamba nti abaana miitingi zo zetutuula awatabaako kikyuka ngo kiki. Bagamba nti obubbi bw'emmotoka ne pikipiki bukyali bungi, yadde ng'ekigendererwa kya namba puleti zino kyali kyakukendeeza ku bubbi buno. Bazi baffe batugamba bwe babbira emmotoka yo pikipiki ogirabirawo, era ekigendererwa kulemesa babbi n'okunyweza ddala nti emmotoka bw'ogikola okivuga paka w'ogikwera. Kati ekyomukisa twafunye bwino, tulina ku bammemba baffe batunda pikipiki ne zibbibwa tezirabikanga. Abali mu mulimu gwa bodaboda bagamba nti ebbeeyi ya namba puleti zino eri waggulu n'emisolo gya buli mwezi ekitadde omulimu gwabwe mu lusuubo. Don't understand the exorbitant cost associated with it. I've already talked about the border points. I'm happy some of you were there last week and you witnessed this firsthand. Basabye gavumenti ne minisitule y'ebyentambula batunule mu mpaaba yaabwe eya 2023 basobole okuyambibwa. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.